Imagine nti mu Kampala abantu bali tebalina toilet. Nino kyo abantu bali convinced nti osobola kujja wa akalulu. Bani gwe mwaba no n'aba you are so consumed with negative people. Manyi gwe nkulaba obeera mu bantu ba failure. And you be careful because they will ojja kwegendereza nga to progress nze bw'oba oyagala okuba owakabibeera n'abakabi. Kati gwobuzibu olina you are living with negative people. Abantu abali mu ensi nga now their duty is to speak about others. Listen. Mpulira. Gende Nakawa, you a journalist. Okole survey ku public ngoli mu kamera nkuwadde olukusa. You will be shocked. Bimwogera birala. Ne boyogerako tebamanyiddwa. Eri oli darling. My friend nkugambye nze sigenda kayana naawe. Nze ndi ku bantu bafa abe Nakawa. Ekyokubiri bwe baba bali sure bali nti sigenda kufuna tiketi ndi munafu. Ate lwaki bagaana okuzanya n'omunafu bamuwangule. So nawe okola bwezingi etiketi ogifuna. Enkonyogo omuyembe oguliko ebibala gwe bakasukira ebiki enkonyogo eri tuliyo bana abavuganya ku tiketi ekyo nakyo wandikiwadde ekitiibwa nti abantu bana bavuddeyo kuvuganya Alex Waiswa Mufumbiro nti ne deputy spokesperson bamuvuganya ekyembi kiri nti abamuvuganya gwe obamanyi kubanga olina obudde okunoonya abatayitemu kakati gwe oyagala okwata obudde kuba Masinga nabo bakimanyi Masinga buli kimu wanji buli kimu olowooza ki toyise Bono Peter one. I am a different person, my friend. Goyinza okunzikakanya mbya bulijjo, but my friend, I am Alex Waiswa Mufumbiro. Never forget that. Aliogu, I am Alex Waiswa Mufumbiro. Ndi wakabi siri wa bulijjo man. Niki kyakulemesa okuwangula eri? Kiki kyakulemesa okuwangula eri walina okuwangula ewammwe? Jibalogoze ewammwe. Okay, kiki kyakulemesa okuwangula mu Busoga tuve ku wammwe? Kiki kyakulemesa okuwangula mu Busoga? Kati goyagala kundiducinga ku Busoga. Romario bamugula mu Brazil ne bamuleeta ku Real Madrid. Timu ennungi teziba n'abasambi abakabi. Kisitu bakuzaalawo. Mpije eri. Gyokolera. Makindye gyokolera. Nedda. Merit calls you where you are supposed to be. After failing 2 times, 3 times. But kati okay, I failed. Why would you want me to go back where I failed? So wachibala nti waitenda wangulayo. Linda ko gwe ng'omuntu omugezi, omuntu abalemeddwa ewantu ng'alemeddwa. Shiftinga. Do you think they go back? 2, I am national. Gwoyogera ku election, gwe watandikira ku ka TV kali eri Makindye. Nerinya, linda ko. Nerinya abantu tebalimanyi. Bali bakaita munu TV. Nakajjako nga ne ku neighbor. Nga gwoli eri omubuzo ebibuzo. Naye nga ne neighbor talaba. Lero oli wano lero labantu progress nze kati kankubulize ekyo ekintu mpulira nnyo mu abatamanyi era abatanonyereza leka sanchi buziza gwe oli very good you interrupt nesimbawo nga ndi 24 nga ndi 24 fresh from university nempakanya bye nali ndaba okay nga ndi fresh from university bye nayitamu gwe toyinza bimanya. In the last election bw'obanga wali otegeera nga ne mu kibuga mwoli nga toguddemu bigwe ng'ogoberera omanyi bulungi nnyo nti saalinnyako mu constituency mwe nesimba lunaku na lumu nali ku presidential campaign saalinnyako mu constituency wadde olunaku n'olumu naye olwokubanga abantu baffe abasinga amagezi gammwe gabeera mu ttiini ebayetaaga okusaanukula okugajjamu otegeere ekyo temuyinza kinoonyereza. Bw'oba oyagala otegeera amaanyi ga Waiswa Busoga naye ogendayo eno Baba TV mutwaleyo kamera mbabuuze ono musobola omulonda. Nze siri micked by minute thinking nti omuntu ayagala kunkuumira ku position yemu kati tukozese ku magezi amatono ag'abantu abalaba. Ndi national deputy spokesperson. TV za Uganda zonna ezikola ebyobufuzi ziruddawo. Nene ye Busoga teri Busoga eri wano eri Ntinda kuba alaba ayinza obutamanya nti eri Ntinda mpangalirawa wajensula mu Kampala wano mwoli gwe emyaka emeka gy'omaze ng'ompita tuve ku gino 5 gwe nakusanga nga nva mu Kampala oba nga nvuga kuva Jjinja ng'ova mu Kampala kakati bwe mbadde mu Kampala n'abantu b'oyogerako bonna bansangamu mu Kampala ekyo kankikubulire gwe kankubulire nze we nali nsula. What are the chances nti gwe singa we balowooza nti pate nekuwa funding noddayo Busoga what are the chances nti akalulu okajjayo Busoga kati neetaaga kumpa funding. It's not about okujjayo akalulu e Busoga and it's not about the chances. E Busoga bagambye teri bantu bayitirivu
kakati bweberi abantu let players play where they are. National team bwaba bagironda balonda okuva mu tiimu yonna naye mulimu n'abasambi abava mu professional football nga bakabi nga tasambira mu Uganda nga ava South Africa. Kati gwe kikutawanya nti Waiswa agire mu Busoga United ekyokubiri lwaki Waiswa yabaluma